Gwasinzira ku kyo gamba nti okunonya mmanya gwa noga Jayden. Obyaddala okulimba kibi. This year I've had a lot of that name. Jayden nange ndi ulid. Uliulid. I've had a lot of that name. Mwaliwo mbiseera omanyi buli mwaka gujja n'amanya agago. Waliwo mbiseera bwe batuumira Jordan. So kati buli mwaka sebusinga kutera obbana naye guno omwaka bo ba Jayden bangi batumira Jayden. So kati for the point of the fact it wasn't strategic sinti natula nendowooza nze banaye nze ndi mwogezi wa ku mikolo ndi MC Yayira mulimu gwange kwogera okisegeera so I just speak okisegeera so kyekyo ekyaliwo kitulawo obudde buno empulira nga kigwa kuba okutuuka baali bakoze eki baali batuuse kyama ki ekiri mu kujjako galwindi bw'ozizaako nadde mba nnyongera ku lugezigezi olwo kisegeera kubanga ndabwogira bw'ozizaako iya mba nnyongera ku lugezigezi kubanga nze nzikiriza abantu abambala ebintu bineeno balowooza bategeera so nja simbulako ekintu eki kunyirirako nanyiridde mbulako eki sente nga tolina sente atwawula enjawulo y'okunyirira n'okuba eki n'okuba omunene abamu jasi muli banene bunene naye temunyirira kati ffe tunyirira bye mugejja amanakunaku nze nyirira mukisegedde so nze kyenkola kwe kunyirira mbulako ekintu eki sente okunyako wanyiridde n'oyambala olabika bulungi byenkola ebyo kati abo abavubuka basetinga kye bayita standard yambala buli nanyuma natumya amazzi bali emakindi emakindi nayambala 10 nagula amazzi ga 10 natuula mu kifo nanyirira kikazi nekimuyitako ekyebbira bimama byaffe ebyo gabannaye gayi ngayina omubiri gayi ngayanyumye gayi ngawunya bulungi ate abakazi kukawo nenga gayi talina yadde ekikumi nejimu naye nejimu nali ngenzeeyo kukola ki tonja samira wamma nina jimu gye nali ngenzeemuko naye baali gayi instructor yali ankozesa yansituzaawo kilo 2 nanyongerako nangamba naye olaba sooka n'ekirala sooka owanvuwemu awooli ate no nali siri wano we nakolera howsn't this size awo nali nkyalimu opya ebyaddala kati empanvu yemumanyi nkyakula wallahi nkyakula divorce ompita gwe ndeka naawe am another brand am my own breed yeah nkyakula nze nakula erinnyo mu senior 3 ine emyaka emeka wamma nyumiza gwa divorce ndeka Guy nangamba gym instructor soko wanvwe muko nekirala ndaba tolina kyogenda kwongerako jafiira bwerere ate bade okubuuliza nti kati mujinga kwongerako ki simanyi yangamba kyoba olina okusooka okukola obudde buno nga tonnaba kulowooza kusitulayo ekyuma kya kilo 2 sooka okakase nti ozirina mwana zo sikiwoba ozirina sooka olye naye omwavu ayagalwa nnyina naye nennyongo tajja kwagala kuba bw'anaalwala ojja mmanyi awonye bw'aba alina abaana 3 ng'alinamu omugagga omu ng'alina abagagga 2 bw'anaafuna ssenyiga awo ng'ojja ogenda omukubira gambe nadde nnamu ssenyiga naawo naye badivoshi banzijanjabye mpaka wemponye omanya okoze eki awonya atakubira gwe omukolere ki oyamutta kusebu track extra UG ogamba otyo mulungi atulaba kansubire nti oli bulungi bitambula bitya kwate nesimu ebeeraawo girekaawo kansubire nti bitambula bulungi nnyo wano Uganda akasana kavuddeyo tumaliriza omwaka 2024 tuyingire 2025 tusaba Mukama Katonda ffenna tuyingize bulungi nnyo ate gutambule bulungi nnyo abayise munaku enkulu mu kulikeeyo abagezeeko mu byalo eno edition yammwe mugamba muti abagezeeko mu byalo ne mukyakalamuko mu byalo ne mutwalako n'abazzukulu mu byalo abazzukulu kye bakoze bajjajjaabwe bakyejusa wenjogera ebyo na Jayden afuuse Jayden abagenze mu byalo batutta abazzukulu
n'abasuubira batwala mu Easter Jayden afuuse Jayden. Omanyi ebiseera ebisinga mu Uganda wano abantu bavaayo ne bakola ebintu eby'enjawulo naye ne tabasiima mu ngeri ezimu oba ez'enjawulo. Waliwo abatandika eŋŋombo before nga tonagenda mu kyalo, waliwo yali asoma amateeka g'olina ogoberera ng'ogenda mu byalo. Kyali wange oyo bambi ya Falastia bamuyita Ibra yakola aka video ng'agamba amateeka gaagano g'olina okugoberera nga tonakuyingira mu Christmas. Naye nga bingi nnyo tugenda oyingira mu festive season nga tutambulira ku bintu eby'enjawulo. Season eno gye tubadde ku Jayden. Waliwo kyali wange yakola aka video n'agamba nti abajja ne ba Jayden mu byalo ebintu ebimu byesonyiwe. Y'ensonga lwaki ku katebe nina omukulu kati gwe mwatuumye Jayden, Uncle Jayden, ninaye mu katebe wano yanekedde mu kisaati kino kibaite kivaavava. Kisaati masavu meerere owerowe. Naye ng'ogamba otya bugala? Obulamu buli butya? Obulamu butambulanga wembubala. Ekisaati kyonna kikubye naye nenkakasa nti nkikoze eki okyekubye kigonze kati gwe baita okugunda segeera. So mbadde njogera ku Uncle Jayden abalaba video ya Jayden nga tugenda mu Christmas before ate nagenda eyo omukulu ono yakolako video y'abakiga abakubanya olwongu namba Banyankole ali Banyankole bakola batya basooka ne bakunyiiza ate sibalinaako obuzibu bambi basajja battu n'abakazi battu abo bo bannatemba za gulobo bakyali bange yasi ekyo age mazima ekyo kyekyaliwo baali bakubira nnyo ku lwongu namba bakuba ekituufu bo bakuba sijja basonyiwa sijja gamba Abanyankole n'ab'engulu ab'engulu nabeerabira bwerabizi nayo w'engulu akuba essimu laazi kati Onyankole yagamba nti ndo si lwongu namba kati w'engulu agamba ati Owengulu nti oba tobitegeera wakati bali Abanyankole kasita owuliramu kanyija noga alabikajja naye nga jjawa olombuuza gundi ojja naye ojja nno naki agamba kimu ndimu ninyija sinze gwoyogera oli nkahi kasigazi oli nkahi nyija mugamba naye sinze kasigazi gwoyogera naye n'avaako n'addamu n'akuba okanyamu matiza nti si yeggwe naye nga ga yesimu agiremeddeko yo takigamba nti yeggwe ye aba akirina mu mutwe nti yeggwe kitegeera kati gwe gwe aba takirina si ye gwe gwategeeza gwe gwe aba takirina nti si yeggwe naye ye aba akirina nti yeggwe yaba akakaza tolina kyomunnyonnyola abantu bakubira essimu abo naye kumalako bayirawo si gwasoosa okubibwa essimu abantu abo bakuba n'essimu ebyaddala olwongu namba abantu babamanyi bagako ngamba nabawayiriza bakuba lwongu namba irina gwe nawayiriza noogu naye gwe oli bakubira essimu katugambe kale nga sibwa basi Munyankole oba siki nagamba nakuyita erinnya nga Timo oliwa naye nga kumba alina Timo gwategeeza naye nga nekikwatira nga Timo oliwa nti ndi wano nzijjawo awo naye tewamwadde program timugenda mu meeting omuntu waga nti nzijjawo okola oti neddazi kati anti wuliriza olaba kazeke nkubuulire kiyenda ku 10 emikisa weegiri oli okukubira ng'akumanyi naye ate nga byayogera tebikwatagana kuba nga tobina mu pulogulaamu yo okisegeera nakubira naye akumanyi naye ng'emboozi gyakuwa yes newaba takumanyi kale asoofuna by chance nafuna erinnya lyo kisegeera naye ng'emboozi gyakuwa temugirina muki mu program banaawe ku esimu yange mugireke ndi ku live wala kubira waliwo abakuba obudde naye nja bakolako mwenna munkwate empola nze wendi mugenda kummalawo bannaye nga nakatuuka wakava mu kyalo ava mu kyalo nzina nkyawunya emimonde naye mundi bubi kati masimu tegazikira ndaba tebazikiza musoke mumpumuzeemu naye ndi muntu bannaye kati okuvamukyagala kunda mwagala okuva twayingira mu Christmas wakafuna masimu ng'ameka sigabala kwa Christmas yokka nagirekayo nasanko missed call ataano nze nga ngenze kyakala nyenye kugaliba enjole segera ogera otuuka nga amasimu bakubidde mutwalo bakubye kyalo obulamu butambuza otya Timo apart from kuba nti okola sound ezitambula okoze sound ezitambula ey'Abanyankole katuli ku ya Jayden
obulamu butambula butya obudde buno tebutambula bubi tebutambula bubi yadde ezo sente sirina sinafuna naye tebutambula bubi so just mbulako ekintu eki kunyirako nanyiridde mbulako eki sente nga tolina sente atwawula enjawulo y'okunyirira n'okuba eki n'okuba omunene abamu just muli banene bunene naye temunyirira temunyirira ffe tunyirira bemugejja amanakunaku nze nyirira mukisegedde so nze kyenkola kwe kunyirira mbulako ekintu eki sente okunyako wanyiridde n'oyambala olabika bulungi byenkola ebyo segeera anti kati wuliriza kikkakatako okwamala n'okola ki n'onyirira n'onyuma kubanga agenda okukulaba mu kkubo tajja alaba munda nti enjala ekuluma naye ate akisa okukulaba kungulu nti tokoze eki nti tonyumye toyambadde bulungi okisegedde naye nga munda muno gwamanyi kyoliko gwamanyi nagatambula tolina naye nga wanyumye bitya weekubye ekiwoowo okitegeera kati bw'onyuma bw'otyo enjala ne weeba ekuluma bw'ofuna weweetega tosobola bulu agula ki kyakulya kuba okola ki onyirira magnet tekwata ku kipapula first set the standards okitegedde magnet etesika kipapula esika kyuma magnet tekwata ku kipapula okitegeera first set the standards nyirira funa wokola ki wotulagulooza abavuka afuna batya abakazi abagagga nalina eriri pazo n'aŋŋamba nti Kenzo yali asinga eggaali eriko ba smart wire ng'ate baba na sente naye nga banyiga nga balina abawala afuna perfume ya mitwalo egi 3 nafunayo endala yegi afuluma ennyumba yekubye obwowo nga omeka 3 ng'awunya ensi namba naye nga talina ddeki 10 n'ayambala engato bamala obudde bungi ku ngato ya white yange ye ya bulaaka bamala obudde ku ngato n'agikuta nafuna kijini kye n'afuluma n'omuntu yange byaddala gayi akoze eki afulumye naye nga bw'omukwata mu nsawo awo ekyebbeeyi kyeyaswiridde kagaati naye nga tosobola mutunula mu lubuto ng'ogaabugambi bosi gayi alina sente gayi ayika ayinamu kati yeggwe gayi alabika yenze. That is the example of me. Tuolaba abavubuka. Afunamu ka iPhone ke ka XR. N'ayambala n'anyuma bulungi. N'agenda n'afuna we yeetega mu kifo eky'ebbeeyi. N'afuna amazzi ga 10 At any price gigaliko kubanga amazzi. Kubanga ekintu kyonna bakisinzira ennaku zino batunda okusinzira ku kifo wooli. Osegeera. Ejjo n'adde njogerewo. Yogerawo. Ejjo n'adde okusijje. Osegeera. Baleese kyayi ng'alimu n'entangawuzi just. Naye kyayi namunyweredde ku gumu 10. Kyayi. Ate sina kikopo kino kyetunywa ekyomukyalo. Tebakuwa gama. Tebalina gama. Bakuwa akakopo bwe kati. Ng'olinga anywa eddagala. Osegeera. N'akabinika bwe kati. Ate bw'oba tomanyi toli mwegendereza kamanyi n'okuyisa ebbali. Kayikako n'ebbali. Onywako kitundu ng'ekitundu kiyisaawo. Bakujjuza serviette. Kazaawo. So kati nokola ki kyayi bamumpadde ku gumu meka naye nga kyayi just black tea na ntangawuzi temuli kyamanyi kikola ki kirimu just ekyenjawulo ekiriwo kyayi bamusasudde benasanzeewo n'okunsasula ne bakola ki ne bansasula bewasanze bakusasudde yes so kati ekyembadde njoga you set the what the standard singa nalesa mbadde bulungi nga sinyumye ne bwe bandintegedde I wouldn't have attracted them. Yeah, it's true. Kubako kibakola ki? True. Kukola ebyo byonna. Okitegeera. Divorce. N'oyambala ekkutiyayo. N'oyo bakutegeera batya bajjaga. Divorce kati yatandise kuvaako buvyate. Tebajja faayo mu mbeera gy'olimu tebaagala bimanya. Tebaagala kulaba. Yes. Naye obanga oli brand oli w'amaanyi. Oyambadde ekkutiya. Gwe wengeramu bw'oti nogaa kati lero ke neeseeko ng'omunaku biki. Ne yandikwokyezza gamba kati kino kyawuuze kino kyazolize kino. Bino era gy'ekitaka byajja nayo nga yambadde ku stage olaba kambyambalemukko. Kati olaba kitaka omulaba. Ebyo bintu byayambala. Tukkirize tugaane. Tebinatuuka just wa Uganda. Naye nga neeri abazungu eri tebabyambala bwe batyo. Abazungu babikozesa ku fashion show. Ku fashion show bambala ebintu bitya? Bweggwa toddamu byambala. Bweggwa toddamu biraba era bakola zi fashion shows. Mulaba n'engoye zaabwe ze bakola ki? Ziba okugyako Kanye West ye yawunga tumuleke.
wanga yayina engoye zakuba oyo yetumuleke naye abakola fashion show ezaddala eziri gundi nga isonge ngezera ija kitaka fashion show gatokola ki abeera mu ngoye zaffe zino ezaki za bulijjo so era ija kitaka ekyo in fact neyo brand yokwambala bwati emukoze eki emukulu obadde okimanyi tino promote obudde bulina so yite era ija kitaka sinti alina ennyimba nnyingi wabula just people will be eager to see what he has put on today. Dira akoze ki? Ayambadde ki tukole ki? They don't know, they do not make news about what he has sung, what he has done on stage, what he has put on. Era bola amawulire gagafuluma nga yakoze show nga yayambadde. Gafuluma kwezo ngoye ze yakoze ki? Yayambadde bikutu yakutia. Bagaba naye lero mulabye kitakawo yakoze ki? Mulabye Raija ki yakoze ki? Everyone sets a what? A brand. Naye ate tumuleko yo a setting a brand eli corporate. Waliwo okulemererwa setting a brand nga brand gyo settings eteri ki? Ngoli. It's not corporate. Boya gafulaga esente zo zirina ne nyambala kati abavubuka basetting kye bayita standard. Yambala buni nanyuma natwa mufuna natumia amazi bali machindi. Machindi. Na yambale 10 years nagula amazi ga 10 years natula mu kifo. Nanyirira. Chikazi ne kimwitoko ekyebira bimama bya febi. Gabana. Gayi no mubiri. Gayi yanyumye gayi ngawunya bulungi ate abakazi kukawo nenga gayi taina yadde ekikumi awo mami watandikira bisigadde nabikola ki nabikolera iPhone XR aja upgrading nakuteka ku 13 oba 14 naye kati otudde nayiteero yo otudde nayiteero yo ku meeza agenda kutandikirawo Nenda agenda kutandikirawo. Oba mu sente nyingi nnyo oba omononera capital. Abagendo laba kati nyasoka kula. Ezo sente zenye anti ulize sente zazenza kutaka mu Samsung Outro oba ki iPhone eyoku 14 Pro Max 14 alabira ddala nga asozi investing ambavubuko already abayina mu bali asozi investing ambavuka bala ngaba meka ngabana gwe bozitwala obwomu ate abafunirawo. Okwete gomukazi olina kubanga oli otya. Bakazi abayina mu kusente. Atoyina bango olinga nze boss. Lwaki? Lwaki? Tulina bango olinga nze. Genda okole ku mubiri nekisegeera. Lwaki tukola mubiri? Lwaki tukola mubiri? Obubiri. Nipa busy divorce. Otolina budde bukola mubiri. Abo bagayi tebalina byakukola. Ekituufu. Kisegeera. Omusanga gaya amala mu gym. Esawa nga 10 12 hours okisegeera yazze ku makya nanywa amazzi nali obuntuntu awo busnacks okisegeera abagana oli enyanti amenvu nga buli ajjaliwo kumpi ku gym eyo amanyi gayo okisegeera gayi namala onakulamba mu gym omanyi gwe bwomala 12 hours mu gym bwomala mu divorce omwezi mulamba omanyi omubiri gwoba okoze ne jimu nali ngenze eyo kukola ki kukola ki tonja samira wamma nina jimu gye nali ngenze muko naye bali gayi instructor yali ankozesa yansituzaawo kilo 2 nanyongerako nangamba naye olaba soka n'ekirala soka owanvuwemu awoli ate no nali siri wano we nakolera how is this size awo nali nkyalimu opya ebyaddala kati empanvu yemumanyi nkyakula wallahi nkyakula divorce ompita gwe ndeka naawe I'm another brand I'm my own breed boss yeah nkyakula ze nakula erinnya mu senior 3 ine myaka emeka wamma nyumiza gwe divorce ndeka Guy nangamba gym instructor. Soko wanvwe muko nekirala. Ndaba tolina kyogenda kwongera ko jafiira bwerere. Ate bade okubuliza. Nti kati gym yageze kwongera ko ki? Simanyi yangamba. Chopo ino soko kolo obudde buno. Nga tonna bakulowooza ku strike chuma kya kilo 2. Soko kakasenti ozirina. Wana zo sikiwo ozirina. Soko olye.
naye ngegenda la katoza kilo 2 enfuliranga mpisiza munyamaaso gwe bwagala n'omugamba terako kilo 2 kati nawe otula kwepimamu mujimu tewali kamizani akapima natunula tewali nadai tewali natunula ng'olwo nakanywa ebikopo by'amazzi nga bina kilo 2 oda zensitula natunula divorce nenzigwamu amaanyi nenfuluma jimu y'omwami ngamba timuka yanje genda olya emmere naye n'appetite siina ebbanga lyenjiriiridde songerako so kati mbadde gamba ogwo mubiri gwo yeah, this is my body fe tulinga ba chameleon segera we going to maintain the body till death ate maintaininga mubiri tu maintaininga mubiri nebo oli otya tosuka wao yes ate guno mubiri ogwange sigwa walaji aba mugukumira ku walaji balaba nga ameze buto dene weliti ngatandika okunywa walaji bano bakasuku ng'akubayo shoti 2 mbwasala olubuto boss ne Saimo kyali wange atansomera olubuto ani Saimo kawalaata kale Saimo nina eddagala ly'enviiri yangu kawalaata n'eddagala ly'enviiri abadde wano Saimo abaddewo tubadde wano n'eddagala ly'enviiri likola litya mutwe gwa Saimo okusobola kumenako enviiri byakyama teri kitasoboka kati Saimo kati ndaba ng'egyatulamu ng'alina enviiri ku mutwe naye ntunulamu abatunulanga obotenga yakawamba mu gyekyenda tumuleke Saimo talina nviiri tasobola kuzaako mu nviiri ku mutwe kati agenda nyiiga so ne bwanyiiga atanakola ati ekiwalaata nina munaye ekyo kyajja tulina ku ssente kyesente kyo wali baddeko n'ogamba nti awatali ssente nsobeerawo bulungi nnyo boss nga tonnabatuula eyo musingo lw'omuyo erimu ttooyi singo lumwe erimu ttooyi bazikola awo ekyanja babyawula na kateni wamma leka nyinyonnyole bano nga tonnatuula eyo musingo lw'omuyo erimu ttooyi kugamba nti ssente size buli kimu sooka okakasa nti ozikola ki sooka okakasa nti ozirina nga tonnabakwogera bya kisirusiru ebyo era nze kkakasa sijja kudda wano kulima mbuno simanyayo ssente bwe zitayo obulamu tebutambula no newe mbambadde nga sinafuuka wakabi mbadde nnaaba nteekamu okitegeera abambezezaawo mpaka ddi wano olwaleero mpaka leero okitegeera nga bakozesa ssente ki ssente zaabwe so ssente we zitali sijja kulima ti obulamu tebutambula make money ate ogambye ssente bwe zitali obulamu butambula tebutambula kulima tebusatambula nkunnyonnyodde omwavu ayagalwa nnyina naye nennyonyi tajja kwagala kuba bw'anaalwala ojja mmanyi awonye bw'aba alina abaana 3 ng'alinamu omugagga omu ng'alina abagagga 2 bw'anaafuna ssenyiga awo ng'ojja ogenda omukubira gambe nadde nnamu ssenyiga naawo naye badivoshi banzijanjabye mpaka wemponye omanya okoze eki awonya atakubira gwe omukolere ki oyamutta bamalwadde mutuge ati abavu tuba n'amagezi mangi kati maama funa wala jawo muteeka mu sweet pepsi okatabula okumala essaawa 2 kanywe mpola naye nga mabawo mu myaka emikago olagirira wala namulokole n'okuba ne bwataba mulokole tagala kumanya ku wala gy'omugamba ne bwataba mulokole wala gino sweet pepsi omanyi chemicals agasaawa ojja mutta bukyali oba ogenda mwokya kibumba kyova olaba ajja kubira balina ki kubanga omuntu alina essente tajja kugamba tebaba na magezi mangi bakubira awonye wajja kubira awonye abantu abalina essente tebaba na magezi mangi just kyaba alina kimu ssente kuba kimanyi buli kimu kingolwa naki ajja kuweereza asatu agaye maama genda muki mudwaliro for check up genda mu ddwaliro bakebereko olabe entwajja wendowooza egamba nti ebintu ebikaawa ennyo byebiwonya ebintu ebikaawa ennyo byebiwonya bw'otabula nebanga bikambwe ennyo bijja kuwonya mangu kisinziira ebiki kuba ne wala gyakaawa awonyaki I don't want people to mislead you mu bintu ebikaawa ennyo kisinziira biki but we believe if it is for habo ebintu ebikaawa bikola ki biwonya kubanga singa nkuwa ekikopo ky'ekigaji wano ng'obadde oyina ekisujja weziweera omukaaga oba okyaguwulidde omanyi nti no kwiniini bamutabula mu bikaawa n'anjaga
Kigeza buli omu anywa enjaga wa. Aye buli omu anywa enjaga. Buli omu yali avuddeko kko tomanyi bibeera mu ddwaliro eyo. Omusawo akuba empiso nomala essaawa zezi. Nga toli ku nsinga ng'olaba eggulu we lyetooloola. Ng'empiso ekutambuzaako nga tomanyi nti enjaga yekubye. Anyumiza gwako. Buli omu yali akubiddwako. Buli omu yali akubiddwako. Intentionally or unintentionally. Bano nze sinywa njaga. Bagikubako mu mpiso. Bino bulya kamungulu. Musawo agikuba nagamba kagenda baka mpola naye ogenda wummula mu ssaawa 2 naye ng'ozo essaawa 2 za kuwummula. Za kuwunga buwunzi. Bwe zigwako n'olyoka owummula ebyaddala. Zino essaawa 2 nga bakakuba empiso. Olaba ng'ebizimbe bitambula biti. Tulinde kimo olutaka olwaleero. Tuli ku nsonga ya Jayden. Ebyaddala badde mu kyalo. Wagenda ddi? Nade mu kyalo nagenda sijjukira. Naye nga mazeeyo wiiki ng'emu kitundu. Ng'ogenze mu Christmas? Nga kyakutwala Christmas? Yeah, that was the goal. Ekyalo kyammwe kirimu. Nze Christmas katuwuliriza. Ladies and gentlemen. Nze Christmas yange njumnyumirwa nnyo wa mu kyalo. Kyalo. Kubanga mu kyalo mubeera wano nga neighbor baddiridde abeera wa? Abeera eri. Okisegeera. Bw'aba afumbira wano ayokeza wano ennyama gye ayozesa wano emicomo gye tojja wulira bikola ki? Bwe bikuunyiira abamu tukoowa mangu. Okisegeera. Tukoowa okuunyirirwa agantuntu. Okisegeera. Nga bali bafumbye ebyabwe. Kati oli ku muzigo ono wanakalanga enkafiiri nyama yegundi wanayokya enkoko wanayokya ennyama wano nawe mwokya ey'embuzi wano mukaliira ebibumba oli wakati awo muli wakati awo evvumba eriko ekikka kikute mulinga abookya amanda boss essaawa zigenda otuuka ez'okulya nga tokyagala kukola ki kulya kyagalya nga tewafumbye naye nga wakooye okusinziira ku kiwoowo kyokoze eki kikikubamu ku bintu by'owulidde oba okooye osegeera naye mu kyalo spesi nnene landiroodi omukka gw'embuzi gwayokeza gwonna gugweredde mu nnyumba yammwe nammwe ebibumba bye mukayiridde omukka gugweredde mu siringi tufunewe ziba zaatuuka naye ng'ekiro ekiyingira ng'oyingira mu nju ng'olinga yingira mu geyeena ng'omukka gukutte mu nju guti naye ekiyungu naye kati olaba abantu b'omu kyalo ebyo omanyi mwe mulowooza ab'e Kampala mu musinga otutegeera naye abantu b'omu kyalo eyo kye bakola eki entegeka okisegeera toyebeera mu mayiro nga nnamba okuva ku nnyumba gye mukola ki gye musulamu kati olaba mmwe abakulidde mu ssingo lumu eri mu ttooyi mwe mulowooza kati muli eyo mugira muli eyo mwewoganya that is too far kati otuukayo otya omanyi obuyonjo obuli awo it was all about hygiene okisegeera it is not all about what obudde bw'ekiro proximity it's not about that okisegeera toyo okubeera wano eno ng'ofumbira wano busingo lumu bamwe si kyekyebeeyi ennyo singo lumu yakukola ki ati kati ze ziriko z'abaana nga bazigira nga bazeewanyisa apostinga gas cook eri wano bambalaba nga bazeewanyisa nze bannaayo lirandiroodi yazimba ennyumba eri mu ttooyi nombuuza yali mumeka eri mu ttooyi tuumwemu oyita ku gas cook ng'ogenda muki ng'osula n'obubiibwo olaba abuki nebugenda nebulagawa nebuyita mpaka mu septic tank busigala waawo wamma wali ogenzeko mutoyi nga ng'oli akagivaamu wamma tukakkane eno mbozi omanyi njagala nammwe mwenna mugikole eki yasagala esosole emyaka kati kino kidivosi be kitandise mamma bali abantu kye baaliko bwali buki buyonjo okisegeera tyenswera weeratambulira mayiro namba okuva eri okujja wano ewaka ekooye enaaba ekoze eki ekooye olugendo olwo negamba nakati muba ku muzigo toyo ebali wali oba teri munda ebali wali enswera ziba weziti
mulinga wonoona mu nju naye ng'ate toyebaliwa musiisinga osegeera enju mwagipangisa babiri gwe n'enswera kati munnaye bali ku buyonjo kitegeera bwe baba bakaliira wanene ebifo byabwe biba biki bigazi mwetoolodde ebitooke mwetooloddwa emiti osegeera fresh air eba wali buli mukka omukyafu ogutuma mwezi ennyama zammwe ze bakuba empiso ze muba mukaliridde gugwerawa eri gwera mu bitooke ate n'effumbiro teribeera kumpi na nedda gugwera mu bitooke ogwo omukka okitegeera emma owulira empewo ey'obulamu ewa ewaka ne mutuuka okulya emmere nga walaayi toba wawulidde bubi bwotya weekola ki bwewuunya naye obudde buno okaliira ekinyama n'otuuka okirya nga weeraliikiridde bwedda nkikayira naye ng'obwedda kiwunya bubi ng'omutima gukuli mu mutwe naye ng'ogenda kiri nga gwakiguze so bwe buyonjo bw'omukyalo yes that's why me I go there mu kyalo nze gyendaga oyingirawo mu kyalo nga 22 awo sobola okugendayo nga 2 nga 21 batugamba mbwokeera mu kyalo bakukoowa in fact nze nakeerayo nga na 18 ng'ogenze kulwana kiri ekyalo kinyuma oba tofuuse mutuuze ku kyalo no ate nze atakolayo misango abamu alekayo amabanja kyova temwagala kuddayo n'ebintu mu kyalo ne mubirya mugenda okuva nga mubimazeewo yes kitukakatako okola ki kubirya biggwewo tubire usegeera n'obirya ne biggwawo novaayo ne bakutikka enkota z'amatooke enkota z'eki ku lofu ya mugaati omu neki nekakiro ya sukaali kitegedde so kati obulamu omuntu yandigenzeeko mu kyalo mu Christmas mugendeyoko kati kino kituleeta ku mboozi ya Jayden otuula wansi okwata essimu yo mu mannya gonna naye nakolako positi emabegakawo nenjogera kulinnya Jayden nendowooza tebakiwa nnyo matu kati wakola positi eyo mukyala wange naŋŋamba omanyi nti waliwo omulenzi ayogedde kulinnya Jayden ku biri bye wayogera ebirala kwanza nagamba tewali maka gatuuma linnya Jayden nga kapo yakazaala omwana asooka beeyagala nnyo bakagula akamotoka kaabwe kapaso baadde musinga omu ne bagenda mu double room abo tebatumye Jayden nkoko beererula bagatuuma nnyo naye nze kati gwe wasinziira ku kyo ogamba nti okunoonya mu mannya gwanogamba Jayden obyaddala okulimba kibi this year I've had a lot of that name Jayden nange ndiwulidde I've had a lot of that name mwaliwo mu biseera omanyi buli mwaka gujja n'amannya agaago waliwo mu biseera we batuumira Jordan we batuumira Lecho we batuumira Michael ate nno ba Michael si bangi waliwo mu biseera we batuumira Lawrence we batuumira Lawrence Angel bwe batuumira bagundi abo baani bagloria nga bulwoyita gloria nze natwalako mu kirasi emu nga tulinamu bagloria nga 15 just kirasi emu so kati buli mwaka tebusinga kutera obbana naye guno omwaka bo ba Jayden bangi baatumi ba Jayden so kati for the point of the fact it wasn't strategic sinti natuula nendowooza nze banaye nze ndi mwogezi wa ku mikolo ndi MC mulimu gwange kwogera okitegeera so I just speak okitegeera so kyekyo ekyaliwo kitulawo obudde buno empulira nga kiggwa kuba okutuuka baali bakoze eki baali batuuse we nali tebaaliwo naye nga mmanyi mu byalo ewalala gyeki gye bali kati nno owulirize I made that video nali olunaku olwo n'okulima nali nnimiro wali mu nnimiro nali mu nnimiro nga kutte enkumbi yange nali mpumuddemu nga ki akaunti yange neridoma nti nnyo omanyi tugikolako babiri nekyali wange omu omumanyi oli omunene ogiraba akaunti yange oyo omulabako tugikolako ffenna naye ngeri nti yali musimu yange then I was like ngeri nti
gundi yange ne badde dormant nnyo kanfune ye ekikola ki ekigitambuza osegeera mubimanyi bya social media akawutugireko okutuula n'okwebaka ogenda okudda ogenda okugiza engulu nga tebakyakola ki tebakyakujjuka tebakyakumanyi nosegeera awo we yali nalina 13,600 ez'abantu ba followers nga he nabo bagenda bakola ki betolako bakuva nako because you know why I was no longer bringing something what new kitegeera kwane content gutwakola ngano yokyaliwa ngayinza obba atambula naye nga tasala mu binabiro byaffe lwaki content ngasigala awo omala omupostinga nga twetwolekerako n'atuwunyirira tatuuka yadde ekasubi okitegeera so nengamba this account has sat a lot kanfunayo kali kantuntu kankakole ki kankakole kwe kufuna akantu ako muki mu nnimiro kwekoogera kati Jayden mwatuuse dda mu byalo anti awo tegedde kwe kakola nalina mu nnimiro and I don't know, let me tell you that video olaba olunaku lwe nagikola yali inatuulako kubaza isaawa wange osegeera ez'okumakya nakikola kumakya naye engeri nali sirina network video yabaala olunaku lwoyo nga tetuuse ngeganye okulodinga ku TikTok n'olwenkya the next day was Sunday ngeri awo eriweeri eriawo yefogonyola the next day was Sunday waliwo that olaba videos ezimu nakwatira mukyalo bwotunula tulange environment yetya awo when I ladies and gentlemen we wali network uploading la video yes when akwatiranga era we naziterangayo ba we wali ki network nga wakira ku katone wammu bano ogererako ewalala wonna video tegendayo tofunye network video tegenze awo wajja uploading wagikwatira wamanya nti wano wali network kati awo kati awo nagikwatira tewali network yadde kyova yagana ogenda nesobola olunaku lulama nga tegenze nga nja uploadingayo ng'olunoonya network and it was evening the next day evening sawa nga 9:10 video nekola ki negwayo video negwayo video wegwayo netuulako ekyaddala video yakola ki yatuulawo teyetuuza yatuula okugiteekayo bwoti kyakutwalira bbanga ki okumanya nti kati etudde video etudde ebintu bya social media tebyekweka osegeera lubanga kukola hit song ya luyimba era oba walukoze naawe okola ki eyalukoze okola ki omanya osegeera kiraka bbanga kati nze saba yati I did have it in mind that it was going to go all that viral but zinayikola because kinatambuza ki kina accounting ekola ki ngetambula kubutabira dormant osegeera kuba yes ya audience abantu tebaliko yakwaliko abaki abatonotono abetaago savinga osegeera and I wasn't proud of what such kola nti in a knowing ti video egenda kola gwakola bibyo wagamba kanteke ku account ya era abasinga bensanga bambuuza bangamba wali okimina mu mutwe wali okimanyi nti video enakuba tegenda tambula wakikola intentional things we do intentional do not move kituufu ebintu byokola nga weetegesi n'abayimbi topikanga kati kandi wandiike no abayimbi batera obikola that's why ezinyimba zaabwe tezisala mu lujja lwabwe osegeera lazikoma makindi ku madirisa but when you listen to that song it is damn good ng'oluyimba lwaki luyimba lwakabi naye nga yalukoze ayinamu ekyo olujja tambula okusinza ku kino nekino ekyo kyenkoze eki kyentaddemu naffe no tubikola mu interviews zino olaba omuntu akuba hitso teetaaga ayita bamaiko uma teetaaga ayita bamuteremu sound balancing ne bwatula butuuzaawo ku kazindaalo n'akubamu gantuge if it is a hit song banga
bino bya King Saba byayimba mu freestyle nefuuka ekizibu yeah man out anamngona man out amasaka nenemesena nagoso na osegedde gwe notegeka zigundi wali omuyimbi kati kiba gyoli nakola press conference neeta abantu milioni 7 naye yimba nagenza oluwulira kyekyensiza okumalamu amaanyi ku luyimba lw'omukulu oyimba teyawadde ensonga naye nakwasa omukyala ku lubuto lulimu ekinyanga ekyadduulu wamulabye etondeka ekiwatule namulabye naye kati ate Bobi Wine yakoze oluyi yakoze challenge ya tabu ate mbuyo hit sa mad tune mbi kusinga olimbe lw'eddakiika 3 abaana bavuma abaana bavuma naye lw'oluyimba kati wuliriza let me tell you what ekyaganye mu luyimba oluyimba lwa Big Size. It's not a bad song. Ojjukira yakuba kino ekiyimba omanyi yatumanyiiza buli mwaka make sure atayembi yaba yakuba she got a world shaped body with a bad man look. She got the eyes that mess with my mood. I tell her what I got, she says she got a dude. What man I go do when him I want it to be. I tell her say oh segera. Chimba chali chirungi chali. Nyizo mtakwata chirungi. Chimba chali chirungi chali wo balance. Lyrics zigenda zitya. Kati ozimbi ate nenziwulira zigende. Ligenda ziwulira. Zotambulanze ku kigoma. She got a world shaped body with a bad man look. She got her eyes that mess with my mood. I tell her what I want, she says she got a dude. What man I go do when him I want it to be boom. I tell her say follow me, we go catch a butterfly. Nah. Oh, you cool. Yajikuwa. Guy yajikuwe gundi yo yatola. Kati gundi yo. Sange yajikubira Kampala agenda South Africa. But at this time, waliwo ekyabuzeemu. Eno yagikoze ne pride. Ngagamba njikole bwenti. Ejatuula. Kuluno njitaddemu eki. Kibuli nyongeddemu okusinga kuki kululi. Kumba ate kwagenda ofulumya. Lusso okusinga kululi. Kubanza obudde bunene. Olaba luli oluyimba. Omanyi nze me when I like that song. Ndwaluteeka mu simu. Manya gane nduulireyo muki. Munkubo nti buli wenduwulirako lusigala lukyakola ki lunyumira buli oluzanye nnyo ku simu olukoowa kyaddaaki kale mala nenduteeka mu ki mu simu yange because if the song is nice we do it twice okitegeera naye olwo oluyimba terwasaze kiwaatule lwakomyawo kutondeka ekiwaatule kinnuma kyannumye naye nga waluwulirizaamu lulungi omanyi lwaki saaluwuliriza saawulidde bwayimba nti wallahi saawulidde bwayimba tukkakane let's be guided abawulidde oluyimba olwo mwawulidde ayimba bigambo by'omuyimbi mwabiwulidde you know why abaamuteeddemu bits neki n'abamubalansingidde oluyimba baawanise nnyo nekituuka nga ne bits zivumbeeramu ng'omuyimbi omuwulira kaki katono owulira beat katono olya oluyimba lweva okuwaamu lwatuula olwo oluyimba yayimba osegeera bits ne zigwa mu right place naye kati yayimbye bits zagudde mu wrong places. That's why sirukola ki ye ng'omuyimbi mu luyimba tumuwulira kaki katono. His effort in that song it is little. Producer yakoze nnyo si kumuyisa maaso naye producer amache kiri mu kujjako galwindi bwozizaako nadde mba nyongera ku lugezigezi olwo siki kubanga ndabojja bwozizaako mba nyongera ku lugezigezi kubanga nze nzikiriza abantu abambala ebintu binene balowooza bategeere kuba nze bwedda neetegereza bwozijjako bwozizaako just kali oyongezamu ku lugezigezi abalabi batye singa kati kuba already ninamuko okitegeera kati naye nteeka ku galubindi lweyongeramuko awo lubeera mugundi obaddemu n'olugezigezi lwo lwampolampola asi lwampolampola olugezigezi olwange naawe lwa nnyo kati wenyongera ku galubindi lubeera mu 5D kitegedde so oluyimba lwogo terwakukoleredde anaatera okukola bebi ku lisiti yadde ebeerayo ddi lisiti eyo nno
tujirize ngachi ngambaga you do your things yabagamba buli mwakole ki ekiki mwakole eyiye baba uliyange eyiye yabebe ko utajikola ki tagisobola yabebe ko list togikola ki togisobola kole eyiyo naye akimanyi nti nno yadde bavuma bazalawo bagirika babeera bagirika naye balemerwa okukola eyabwe era tuba tulinze eyiye. We give him credit for that. Akola ne live sebo ne bamuteekako awo. Yes. Gundi ebe mulize ngambaga. Ino gundi ya gundi. NBS. Ebe mulize ngachi? Mbaga. Be mulize ngambaga. Because they know sawa inagikola ki? Ajita. Kati aliye yateeka. Abayimbi baso bera likirira nga list ya bebe kulutana kufuluma. Bera likirira mu. Tukirize tugaane emitima gibali mu mutwe. Lwaji. Kubanga yakikola kyalinga ekyembwa netwa tukiriza mpola mpola. Tisinga takufulumizaako. You've done nothing. Bwatakufulumizaako. N'abayimbi bagiyimba nako. Bwatakufulumizaako ku list ye. Mwami Sali bwatakufulumiza ku list ye. We agree on a greater extent that you've done a lot of nothing this what? This year. Irabona ene wuliriza. Nawe kenyinyi ero jja kitunulamu okole ki okirabe. You've done what? Nothing. Yeah. We don't care about the number you've caught. Oba okutte namba mwenda oba okutte namba ki. Making sure you be there. Kubebe ku list. Yeah. Berako. Oba oli ku kisembe naye nga kuoli. Yes. Osegeera. Okimanyi nti nno okubeerako ng'oli mu kyamunaana. Tekiruma bayimbi. Naye obutabeerako ddala kibaluma. Mbadde simanyi bebe ku list y'amaanyi. Kati bali mu kweraliikirira. Agenda gita ati. Genda gita. Kiba yamuyimbako mu bebe ku list. Yeah. Tuba tuligirinze ngambaga eyo list tulabe Mwami Sali arankinze baani. Kusaba omusajja ye ekanti yakeesigalizaako. Yes, okakola you do something unique. That's where we draw the line. Naye watalina ndongo ye. Ye list yali. Lwakuba justice kyenjagala kimu. Mu byonna byonna byakola. Taluteekako oluyimba lwe lwatayimbye. Circumference. Taluteekako. But circumference circumstance. It is called circumference. Naye Mwami Sali. Toluteekako ku listi. Ezisigadde zonna ezo zikole ki? So tandikira kuboggolako. Dogolyo teeka ku list ennyimba zo. Ne circumference lukole ki? Luweemu. Lululeke. Osegeere. And for those who don't want to mwana ati mulimu other some okimanyi kino oli eri kyalinga ekiri disrespectful muyimbi munna mu baranking. Lwaki atukolera bulisti? Lwaki atukola bwati? Fenna nandi kati uliza kimanyi abayimbi babesange machi endi eyo. Uliriza. There is what we call reverse psychology. Okitegeera. Oli asooka okukola ekintu. Olaba Kenzo yayimba Born in Africa. Tukize tugane teyayimba buki. Teyayimba buki? Bulungi. Okitegeera. Naye ekyokukyogerako nti teyayimba bulungi. It gave that song a lot of attention. Traffic, attention and clout. Okitegeedde. Tuke singa nkeera ku makya. Ningamba nenkola ekintu wano nga kirungi. Be like, mwana yakoze bulungi. Yakoze ne bakikola ki? Ne bakita. If I do something ekireetera abantu okwebuza ebibuuzo kyalo. Bogus. That's where I make what? That's where I work. That's when I make money. Okimanyi nti Kenzo yafuna sente nyingi ku luyimba olwo. N'okusinga ze yateeka mu video. You mean people make money on negativity okusinga positivity? Yeah. Okulimba kibi. Because it is in nature we humans like violence. Okimanyi ekyo? Tiwosanga gundi wosanga posting nga balina gwe bavumye. Ne bako engagement y'amaanyi nnyo. Nga balina gwe bayisizaamu eggaali. Naawe kennyini kabe faaza asooka mu comment section. Kandabe endiga zaagambye ekiriira. Kandabe.
Tewali bantu bagala comment section nga bali ku TikTok. Comments anti kati uliriza. Comment section yetu uliriza. A grateful is not the one on your screen. A grateful is in the comment section. Omusirusiru tali ku screen yo, tali mu video. Ali mu comment shi. Ade ene kuzomanyi n'okwesooka ne agamba. Bogenda aha. Nti nze ensooso kutinga. Oli n'agamba ovudde eri ku video odduka ojja mu comment section okimayo. Nalaba olaba video yange eno ya Jayden. Me the fool. It's not me on the screen. Since musiru asinga agolaba ku screen yo. Omusiru ali mu comment section now. Omusiru ali mu comment section ya video eyo. Waliyo ne gye nakole ya wifi ne myfi. Waliyo ya myfi gye wakoze wane ya gundi. Nga people don't know the difference between wifi and what? Myfi. Gye nasooka okukola ne bagamba ati mujja na earpods, power bank na myfi mukyalo wabikola ki? Kata bakadama bayomba nnyo. Ne bagamba bakirira mu comment section ya bakadama bola. Mutewali ki? N'abantu abalala abali e Kampala ne bagamba nedda tebagiyita myfi bagiyita wifi bannaye. Omusirusiru teyalinze ku screen naye omusirusiru alaba mu comment section. Video nawe kyemanyi yaliko engagement nga bakuvuma ku myfi ne wifi. Nati kati wuliriza kye batamanya kimu ti omupiira bagukola ki bagwekuba. I'm learned. I know what I'm talking about. Mbu ne bagamba mbo tebaziyita airpods. They're called AirPods. Nawe nagamba mbo earpods. No, they are called AirPods. They are called AirDots. Yeah. You can call them what? Airdrop. What airdrop? Don't put on ear. Mbu AirPod. Earpods. Mbu earpod. No. Bajja earphones. Si ear nedda. Si earphones. Ate kati ezo zino zomweze muita earphones. Si earphones. They are called headsets. Ate zino za waggulu zibayita batya? Yeah. Nazo zigwa mutulu bali edita. Headset music. Yeah. Yes, zigwa mutulu bali edita. Bane computer ali bakugamba teka mu headsets. Kibasumbu wabutamanya luki. Luzungu. Kati gwe wagamba AirPods. Olwagamba AirPods. Bone bagamba batya? Bazita AirPods. Banaye. Ladies and gentlemen, yes. It's not a must that you're supposed to comment on everything. To comment nga ku buli ki? Buli kimu. Ekimu kyoteka kasa kikole ki? Kireke. Buuza babimanyi bakole ki? Bakunnyonnyole. Kati wuuyo weeswaza. Wuuyo yakola ki? Oyombye. Wuuyo weeswazizza. Ovumye buli kyamu comment. Nedda, tebazita wifi. Tebazita myfi. Bazita wifi. Mbukano kalina amaro. Olw'okuba wava wano. Nedda, kati bo balina endowooza mbwekuba baana ba mukyalo. Bawuza ndi waayo. Anti bamanyi tukabeereyo mu kyalo kasajja kali. Kati kemba nnyonnyole. Olw'okuba wava wano eno ku myaka gya 3 nga tolabanga ku myfi. N'ogenda ino otuukira mu wifi ey'omuwalabu okitegeera. N'otandikira awo obulamu oza we bukoma. Obulamu busukka okubeera ekyo ky'olaba. Obulamu busukka ku wifi gwe gy'olaba. Waliyo ne myfi kyendigezako kutegeeza okitegeera. MyFi is something small. Katekamu line ngogulirako data wo okitegeera. Kana kati nitukwata bwe tutine. Yeah, it is something koso anoteeka mu nsawo ke ka MyFi. Tebabula bakonga bava wano bo. Bo tebava nga tebuna bakujja. Ate babumanyi. There are some things tosaana ba option ya kaita pocket wifi. Ka MyFi. Yes, era yatebeeranga ba MTN egamba Airtel MyFi. Okitegeera. Just because you're ignorant and illiterate, they don't give you that option of calling it up. Mutewajja gamba olwokuba gwe tobimanyi tewasoma ke tukakuyitire wifi. Obutamanya tebukujjisaako musango. Tebukujjisaako musango. Okitegedde. So kati wabaawulira wifi ne myfi. Nabaawulira balina enjawulo naye baayomba. Banyi. People don't want to be guided. People don't want to be corrected. Lwaki okola ebintu binyiiza abantu? Kati n'erinnya Jayden lyaluma abantu. Lwaki omwana wange gwakozesa erinnya lye? Nti n'ogamba ebyana byammwe bitalina mpisa bi Jayden. Byazze mukyala ate birina. Kati kye byakoze bamaama bammwe. Babaleseko n'embale. Bimanyira ebyo ebyana byammwe ebyo. Mubikuziza ekyejje ekya buli kika. Kati okikutte kirina ekyejo kamala tokigambako
tokikwatako okitwalire jjajjaawe ajakaba muleke byajakaba jakola ki wagamba mbwe muleke tebigija kola mu kyalo singa tewakaaba singa toliwo ki oli osegeera nkujjukiza ati amaziga gotakaaba oyo Jayden wo gotwalira waggulu ng'eggi bw'atakaaba kati nga muto gwajja okukaaba ng'akoze eki ng'akuze gwe gwakaaba okaaba amaziga ge geyandikabe mu ki mu buto ekyo nja kibajjukiza buli ddi buli kaseera buli lunaku okitegedde so kati ekyerinnya ya Jayden may I just use that name because it was Kampala yabadde lingi nnyo mwaka guno yabadde lingi nnyo towafuna mba anti nagenda mu comment section anti zebimujja mu comment section nakakasa nga kalabika bubi kesibye ku bantu nno ako kayina ki banna okuvuma okulabika obubi kyali kikusazawo okulabika obubi ha nedda boss olaba olwokuba esimu yange ngikwatira waneeni naye ngikwatiridde mu maaso gange okisegeera yes nagikwata bwe nti tekitegeeza nze buli kyekola kiba neki ate kati wano oli wanjawulo okukalika video yes buli kyekola kiba neki n'ensonga ladies njawo bategeeza nti nyiira n'okusinga ebbanga lyomaze mu Kampala ggwe wambwa ndaba okitegedde awo nyizeemu nyirira azizaako omanyi mwe mulowooza azizaako galubindi mulimu abantu abamu botunulira n'olyanga okunyirira kwoliko naawe tokumanya okutya njokya tolaba nko omuntu anyirira nga ggwe hotman okisegeera bano abavuga tugamba nti abanyirira e Kampala yenze okisegeera yasi kati mbulako ekintu eki sente naye okunyirira kwokoze oti okisegeera n'okutandikira ninawe entandikira okisegeera okunyirira kwonyiridde sente zikyaka bw'ofuna akuwaamu ku sente kati nagatimo genda olabike bulungi nanjokya inshallah alhamdulillah era oba okoze eki awo wembadde ndi kunyirira wenkola ki wentandikira tolekera okunyirira kikakatako nagambye teryakebera mu lubuto lwo wana enjala ennuma naye nga bwokungula goma enjala ennuma okakasa enjala ekuluma ate onzijeyo wakaliitiriiti mbadde nanywedde kyayi era ndikuza wani kuno ku budde interview gwe ngene nfune ekyendya okunyirira kwonjirira naye nga abantu yabagamba wow sajja afulumye the fool has got out wale fulumyeko mu nyumba n'ogamba baba nange nfulumye nga leero kyo nkikola byo mbikola nnyo okisegeera ne mmanya nti nange wano wendi banaalabako bulabi naye okunyirira kikabuka okisegeera era bagenda liisa maaso olabako bulabi naye togula labako bulabi mali nina ntono naye togula kisegeera omubiri nina mutono labako bulabi kisegeera abantu bebweru batera okucekinga ku bantu nga mmwe wafunye ku masimu okuva ebweru nga babuuza ku Jayden anti kati omanyi you know how you get such omanyi bwofuna gundi eyo ekyo kikola through live okola live kubako abasamaavu bangi gwe boyita abasama nga bateekako ku sente kanti ate mbadde sinakola live netya tonafuna ku mpalagoma haven't made any live sinakolayo nenga we are coming kola live kugikolako ngenda gikola ogikola ngenda gikola enkya kati nze waliwo abagenda okunsumbwa divorce olina ku namba y'akavubuka ako anti bagamba akavubuka ako namba igagenda kunsumbuwa divorce omwana oyo twandimuwadde ba yatukoledde Christmas namba eli 0762 53 40 32 0762 53 40 30 eri WhatsApp eri WhatsApp ne ku call nkola ki nkukwata togana kuba ki
kukuba direct togana kuba simu togana direct call cause WhatsApp nyizo obutatesa nawe buki zo butatesa nawe ngojeko bino ogambye okola mulimu ki omulala mwongezi yeah manemc nyiga ku mikolo nalesomerawo have it's a nursery school yeah dimbadde ntambuza nayo weriri did decide aliri awo nasa nagande eyo balita bati gibasiika mukeno omungi balita it's called Pamoja preschool likoma ku top okisegeera so bring your kids abana bonze mbasomese ba Jayden sinze mbasomese tegeza ba Jayden wale walita mu nasale baddo balaba mu nasale sinze mbasomese ate abale kati sawa zino omujijjo gwo muto bale weno katukenkuni mu bana wenna ku somero lyange temuli Jayden ai abazadde bali bagaakyala mwana wange baga Jayden so kati omulimu emyala gyenkola ama certified journalist ndi munnamawulire ya aya kati sawa zino wadda mu kusomesa ku nasale eyo mbadde nkolerayoko just cause nava ku somero ebintu byagundi ebimanyi ebintu bya TV ebintu byakyo kitegeera ya olina okukola eki olina okugira ennyo you push a lot ate ng'ofuna katono okitegeera so kati ebintu bya TV era simanyi era radio yonna oba TV agala okompyuta siri wa bbeeyi nnyo naye mulina okakasa nti ssente weki weziri ebintu byammwe mbimanyi temwagala kuta ssente bananyini TV ne radio yes those people don't want to give out money ate nga ssente bazikola ki bazirina those people have money okitegeera balina kukola batya so kati ze wendi mbadde I'm soon to graduate kena graduating muki mu Feb wadosomerawo wadosomerawo mbadde nsomerawo mbadde nsomera tibansasudde okay tudde ku nsonga oyogede ku nsonga eyo tudde ku nsonga ya MTN nalabye okoze video nogaba naye mwana wakozesa sound wange mwafunyemu nange mumpeeyoko bakoze batya MTN muna abasajja tebampadde yadde ekikome abasajja yadde okunkubira ku ki okwebazaako kusimu okitegeera aiza nabagambye ne baabagala akalango nga kali scripted omanye ebyo badiringiramu ennyo okitegeera nako nsooka kola ki okabakolera okitegeera naye bose bwe beeraze okitegeera nange kyenakoze nasazeewo mbabanje empaka wadde oyagala bakuwe ssente zaki zakola kalango eza sound basasule sound wa Jayden banji bamukozesa abantu nga tubabanje abamukozesa ne balangiramu ki mpoze MTN yalanze katwagala bakusasula eza sound kuba ye sound yagikozesa olwakoze sound ne balangiramu ki ne balangiramu bando zaabwe okitegeera mugulye Jayden I would like it at least for you to be more creative because I know MTN you're better than that nemukolayo ekiki ekyammwe muso okikoera in my line naye nga it's not too direct ngawe mwakikoze kuki ku luno tekigenda nyuma nga sekiringa kityo ate ne munsasula kati bwe Yesu kati nga kyegambye bwa mwagala ng'ekyange let them pay me osegera bakuwe ati let them contact me if they want something direct MTN olaba I like the creativity that other companies used MTN yukai yakoze should I mention them ite wali buzibu chef border yakoze I have the screenshot buno bujja ne popping awagula ne KFC yakoze ki nchi bakozeseza linnya lyaki lya Jayden I don't own that name but mind you I own that sound but them sound wo iyo dobozi lyange I own that sound I own my voice okitegeera kituufu so kati abasigadde era kati kampuni ezo kye zitaakoze kyekiringa ekya MTN okitegeera
Tibo, yes, they used the name, but they did not use the sound. Yes. Bakosesa just Erinya. Jayden mutwale kugundi. Jayden mutwale ko wano. Bawandika buwandisi. Yes. But these people, MTN, they used the sound. About MTN, they used the sound, my voice, and they even advertised. Ngabakozesa Jayden. They even advertised muchi, mu sound, ne batikamu nakalanga akabwe ngabalanga guchi product ya. If they did not use the sound, techandi badi chachi. Nade sinagwe nkolaki? Gwe manja, because I do not own the name chochoged. But I own the what? The sound. Manga bujingo. Kanisa yamwe na ettaka ki? Segera. Kanisa yamwe n'ettaka ki? Lyange. Bobo yangu yake kanisa yo. So jisitwa n'ogikolera uwo. N'otagikolera wano ku ki? Ngottaka. Yeah. Sukadinze me. I don't own the name. Katonda teyazaalibwa Christmas. I don't own the name. I don't own the name, but the sound is what? Iyo. Your sound. Mutwale erinnya naye ng'eddoboozi yange. Byo byonna mbikole, but that sound is what? Sifaayo ku kikyo yagala likozesa. Osobola likozesa kyonna kyokola ki? Kyoyagala. Naye manya, you will have to pay. Ojja kukola ki? Ojja bba weetaaga okusasula. Bwe twasindika parliament okulwanirira copyright singa nina ssente. That is copyright. Kenzo si abirimu. Those are copyright laws. Yagenda ewa president. Atabiwulira. Si byaliko. Aliko ki? Si byaliko tete yafuna ekikazi eky'ebbina kyennyamutolo. Alimu kunyweza bufumbo. Fa abantu atunyweza bufumbo fa abantu yatulekera nfuufu. So kati MTN eveeyo kuweeyo. Yes. Let them do something. Bakwocheyo kale. Yes. Yo kisegeera. Baso okola ekisinga kaawo. Bagabira omukazi emmotoka oli waago nti. Nabo bakwocheyo. Ate ng'oyo omukazi no yayita kyabakoze eki? Kyabakoledde. Just omwana yakola bukozi mboozi. Mwana yakola bukozi ki? Naye mwe mwakozesa saundi wange muki? Mukalango. Mulamba. Mukalango. Okitegeera. Kati mwesebo kati wuliriza. Nkuba nange ngikozesa MTN. Okitegeera. So sijja banyiga nnyo nga atagikozesa. When I do get the services. But mind you, I pay for them. Badokosa line kimukyala wadde network MTN. Era MTN. Atoza isigadde zikola. Bakuyambye okwa uploadinga video. Kati mwakoze swap deal. Bakoze ki? Mwakoze swap deal. Ate kati nga osiwanika mukono ekwata. Network yabaddeyo. Ni yabadde nki? Ntono nabadde seta ya yagezezaako. Na yadde ntono nnyo. That's why. Sasira bagenze ne line. Wuliriza. That's why. Nagambye nti video ezimu nadde nzikolera mu kifo kimu. We wadde ka network akaki? Katono tono akabibibi. Naye nga network egeza MTN egezaako kuwa ka network ako. Ate kati data yabadde waabwe. I was using my own data. Okuploadinga ki? Video. Okisegeera. I pay for the data, you provide for the what? For the internet. For the network. Okisegeera. Kwa kati era abasinga tikyabagasiza. You pay for the data, but you're not getting what? Internet what? Internet service. You're not getting the network services. Naye naturally kyaleetera network kalo farm bali bakola luguudo sides yawo. Bakolayo luguudo. Emiti bagikola ki? Abakola enguudo emiti bagisuula egimu bagisala. Kitegeera. Yegimu gyewunzika endala waya zakutuka. That's why the network is so what? Abo si ba fiber. So unstable. Yeah. Anti ekyalo kya mukiribwa. Nabadde Masaka. Kalisizo. Zairizeyo kyote. Yogerayo mulundi gumu nti nabadde. Nadde kale kyote na Masaka. Oyongera ogazi y'olugero. Oyongera ogazi y'olugero. Obaka kasani nabadde wala. Ensonga zo zisatambudde Timo abamwetaaga ku WhatsApp mpoze eriki? Yeyo yennyini 0762534032. Ensonga zezo bwe zitutambudde Jayden naye kyemmanyira sound wo tagwayo olaba wakoze wa Jayden ogenda leetayo omupya. Nja leetayo kubanga nze nkozesa mutesiri wa script sizanya skit. Nti ziwandiiki. Nti awo ku script bagambye nti ojja mukwata ku mukono. Muno omukwata. Nti zanya kati mukwate ku mukono. Kati mugwire.
n'omugwira edda boss nze besibye nkola bana tukwatagane mu nkuukera ku mwezi 3 mu December tugenda wali mu Lubiri je tunyumirwe endongo abayimbi bangi byebe cool agatuyimbira mu circumference oluyimba lwe yayimbye yimba lupya nnyo addo kuba bulungi nnyo 31st ochakalirako wa njabaye waka tabere waka toyina maanyi galwana n'abayingira ku miryango gya bivulo aha na nze munyiga ku sente ezange munsogonyole ku sente ezange nsasule munyige munzibe mundeke waboda juzi ya neti senze na yanyaze kubba naye akutwalira ko ali agala kutwala mulamba nakuze tibachaba bantu bakube California nedda situla ngajja ekikopo mu kifo situla wena nakutwala ambagalizo mwaka omulungi 2025 gwatambulye bulungi nnyo abantu b'Ebungereza tujja beera mu Bungereza Mr. Tsemakula ne Rema Namakula Virota ne Titus linnya lindi erabidde ddala mwana muleza yimba bulungi ave engulu agenda beera mu Bungereza mu February Love Edition tosobwe na kuzomeza 22 February tujja kuba tunyumba fenna kambagalize olunaku olungi mwe era ba